they need that person to be. Omwoleso gw'ebyenjigiriza ogwa New Vision Education Expo gusookedde ddala mu ggwanga gukomekerezedde olwaleero nga gwaggulibwa mu minisitule y'ebyenjigiriza mu matendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ku Lwokutaano nga 27 weetabiddwamu ebikumi n'ebikumi by'abantu omuli abazadde abayizi ku mitendera egy'enjawulo n'abakungu okuva mu gavumenti. Akulira ebyensimbi mu maka g'obwa Pulezidenti muyite State House Controller Jane Balekye naye yeetabye mu mwoleso guno nga yaniziddwa akulira Vision Group Don Wanyama n'abalala. Balekye alambudde emidaala egiwera okubadde n'ogwa State House Industrial Hubs nga zino ziyambye okubangula abavubuka mu mirimu gy'emikono kubasobozesa okwetonderawo emirimu nga yeegatiddwako Wanyama atuuziddwa ku pikipiki eyakolebwa abavubuka ne balaga essanyu nga bavugibwamu. Ategeeza nga amakugo wa Pulezidenti we gakoze ekyamaanyi okuyamba bannayuganda okwejja mu bwavu nga bayita mu kwetonderawo emirimu. Tulina skilling programs to skilling abantu bannayuganda bonna kuva ku myaka 18 okujja ku myaka 35. Tetubaawula qualification gy'olina okufuna ng'osobola okujja y'emyaka oba osomye oba tosomye era tukuleeta kasita obeera munnayuganda tukuyita ne tukusomesa ebintu eby'emikono n'ogenda n'okozesa emikono gyo okwefunira ku ssente okuva mu bwavu okujja famire y'omu bwavu naawe okwejja mu bwavu. Asimye Vision Group olw'okuteeka omwoleso guno gusobodde okumanyisa bannayuganda ebintu eby'enjawulo ebikolebwa ekitongole kya Presidential Initiative on Skilling the Youth. Tutwala omukisa guno okwebaza Vision Uganda ED olwa expo eno ey'okulaga abantu okusoma kiti Uganda kyesobola okukola. Wanyama asiimye amaka g'obwa Pulezidenti okwegatta ku Vision Group okuteeka omwoleso guno. On behalf of the Vision Group for having accepted to be one of the main sponsors of this expo. Asiimye bannayuganda ebitongole ebirala n'aboolesi ab'enjawulo abeetabye mu mwoleso guno. And you cannot advance society if you don't pay attention to education and skilling. And that is why we organized this expo. And I want to thank all the people who have come to this expo. It was the first time we were organizing this kind of expo and we've been overwhelmed by the attendance. But importantly, we want to thank State House for having taken the faith and joined us as sponsors. Agamba nti omwoleso guno newankubadde gwe gw'ebyenjigiriza ogusoose Vision Group yakugenda mu maaso n'okuteeka emirala. Oluvannyuma akwasiza Balekye certificate okusiima State House olw'okwetaba mu mwoleso guno. Abalala abeetabye mu mwoleso guno basiimye empeereza ez'enjawulo ze bafunye era basabye Vision Group eyongere okuteeka emyoleso emirala ku byenjigiriza. Tusuubira nti n'omwaka ogunaddako tujja kuba bamu ku banaasooka okwenyigira mu mwoleso guno kubanga tulabye nti gwa mugaso nnyo eri brand yaffe nga Gombe Education Service ate era ng'eri eggwanga. Oluvannyuma Balekye agaddewo omwoleso guno mu butongole. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.